Mugamba mutya mumwe n'abali ku channel yaffe eyitibwa Kyayiti YouTube channel yaffe ekimbasaba mugende mu maaso n'ogyegattako naddala gwe tannaba gyegattako nyiga kaalwedi ako osobola ogyegattako kijja kuba kirungi nnyo n'ekirala layikinga vidiyo kijja kuba kirungi nnyo. Kati olunaku olwaleero njagadde twogeremu mu abaana abawala wamu n'abaana abalenzi, njagadde twogeremu tunyumyemukko ngezeeko babuuliriramukko ekijja kuba kirungi nnyo nawe kijja kusanyula. Kakati olunaku olwaleero njagadde twogeremukko ku nsonga ziringa 2-3-4. Okusookera ddala kansooke n'abaana abawala. Abaana abawala kye njagala osooka obbabuulira, njagala bw'oba omanyi nti muli bafumbo, olina omwami wo, olina omusajja wo, kye nkusaba ggwe omwana omuwala njagala oyige engeri gy'okwatamu omusajja wo oyo. Abasajja tebakyalabika, ky'olina okumanya. Abasajja bangi naye okufunamu omusajja kizibu. Abasajja bangi naye okufunamu omusajja omutuufu kizibu. Ekyo nkikubuulira nsibira namwe mukimanyi. Abasajja bangi naye okufunamu omusajja omutuufu kizibu nnyo. Naye oba olina omusajja wo ng'omusajja oyo akufaako, akuwa ky'oyagala akikugulira, kale waka kwegamba muli bulungi wadde temulina bulungi kasente, naye nga mu mbeera eyo gye muwangaliramu ng'olaba omusajja waafaayo, kwegamba ng'akufaako n'abaana bo, ennyumba gisasula, okitegeera kwegamba ng'akufaako. Omusajja oyo omukwate omunyweze, tomutta. Okitegeera omusajja aba musajja mulungi nnyo kasita aba ng'akufaako, okitegeera. Kuba ebiseera bino ennaku zino abasajja baafuuse ekizibu, ky'olina okumanya. Abasajja baafuuse ekizibu. Abasajja baagala kukebera bukebezi nga badduka, baagala kuloozaako bulooza nga badduka, okitegeera. Kati n'olwekyo gwe omukyala gwe olina kye nkusaba, ng'oba olina omusajja wo, olina bbaawo nga talina buzezeze, musajja mulungi akufaako, kwegamba mwenna ng'abalabirira amaka gammwe, kye nkusaba omusajja oyo nawe mulabirire, mufeeko nnyo, mulage laavu, okitegeera. Kwegamba mu budeebude, ojja kumbuuza mu budeebude ntya. Omusajja oyo kye nkusaba, kati awo ntandise ku basajja. Omusajja oyo kye nkusaba gw'omukyala, omusajja oyo mufeeko munfa bweti. Omusajja oyo ebiseera ebisinga muba nga muli mu laavu ng'omanyi omusajja akwagala, ng'okikakasa nti omusajja anjagala naye ng'awulira akuwulira ku mutima gwe. Omusajja oyo mufeeko mu ngeri ey'omuyiiyiza, engeri ey'omuyiiyiza. Kadoodo kanoge, nakati munoge, kwegamba mufumbire ku ddagala erigenda omuzzaamu amaanyi g'ekisajja mu budeebudde, mu kansolinge. Okimanyi nti gwe omukazi osobola okukansolinga omusajja oyo n'atwala ebigambo byo ng'ekintu ekikulu singa muba muli mu laavu entuufu. Naddala wano nga mwakeefuna obuzibu bwe mulina, omusajja nga wakamufuna muba mu laavu eyo ekuziba amaaso, gwe omukazi ekuziba amaaso, toyogera bizibu byo, kwegamba toyogera biki binakukwatako, tomubuuza bikulu, kwegamba omubeera awo mu laavu mu bintu bitalina makulu. So nga ate awo mukadde ako olina okwogerera buli kimu, olina omubuuliza buli kimu, kwegamba n'akumanya naawe n'omumanya, okitegeera. Kati n'olwekyo omusajja muyiiyize. Ennaku zino abasajja banafu, ekyo nkibabuuliramu abakazi. Abasajja bammwe banafu nnyo nnyo nnyo. Omusajja atuuka mu kisaawe eddakiika 2 n'agwa eri n'abivaako. Era ennaku zino abakyala temukyatuuka ku ntiiko, nsubira ekyo mukimanyi. Kwegamba temunyumirwa, temufuna ekyo kituufu kye mulina kufuna, olw'ensonga nti abasajja banafu tebamanyi, okitegeera. Kati n'olwekyo fuba okulaba ng'obudaabuda bbaawo, obudaabudamu omusajja wo, osobola okunogayo ku bukoola bwa kamulali, obukoola obwo n'obutokosa n'omwana anywako. Juyisi, muyiize ku juyisi oyo gw'olina okuyiiya, toyiiya juyisi ono awoomerera. Olina okugobera ddala sukaali ku musajja wo, sukaali muwe abaana banywe, naawe osobola okunywa, naye omusajja mugobe ku sukaali. Sukaali yennyini ono suga, sukaali oyo wa bulabe nnyo, anafuya abasajja nnyo nno nga bwe mukiwulira. Sukaali anafuya abasajja, bamalamu amaanyi g'ekisajja. Kati n'olwekyo omusajja mugobe ku sukaali. Buli w'omukolera ka juyisi osobola okuddira n'ofuna obutunda, n'ofuna green paper. Green paper nsubira mu mumanyi, akuba sibakwerangayo juyisi wa green paper oyo mulungi nnyo. Green paper ogigattamu obutunda, n'ogattamu karoti, n'ogattamu cukkamba.
n'owo omusajja juice oyo agenda kuba mulungi nnyo, mukubira mu blender bulungi nnyo, toteekamu sukaali. Ekyo nkikubira ajja bimanyira, ajja kutandika omunywa bulungi, gw'omubuulira n'omugamba ati munnange juice ono alimu eddagala erigenda okuyamba okufuna ku maanyi g'ekisajja. Okitegeera wanaaba omusajja nga muli mu laavu ajja kitegeera, ajja kutandika omunywa. Okitegeera juice oyo aba mulungi nnyo. Omusajja mumuyiyizenga omumuwe agenda kufunamu ekirungo ekigenda omuyamba okuzimba obutafaali mu mubiri gwe obugenda okulwanyisa obuwuka obubi obumalamu amaanyi g'ekisajja. Omusajja mukubiriza okugenda okwekebeza, yeekebeze kabootongo, kandida, ebirwaddewadde weebityo. Omusajja mukubiriza ekirala, mukubirize omuba olina omusajja anywa omwenge, fuba okulaba ng'omukubiriza anywa omwenge ogw'ekigero, oba ogumuggyako oguviirako ddala, kuba omwenge ogwo mu kisiraani mubi nnyo, gutta amaka. Kwega gutta amaka ngamba mu kubanga ne muteeka okukyankalana, laavu neggwaawo, omwenge ogwo gwe mulaba mubi nnyo. Kati ekintu ekirala sigala, enjaga, ebintu ebyo bitamiiza ebyo bibi nnyo, nabyo binafuya emibiri gy'abasajja. Sigala mubi nnyo, abuza amaanyi. Ekirala atta apatayiti y'obwagazi, atta apatayiti y'obwagazi. Oba okitegeera kwegamba mwenna mubula obwagazi gw'omukyala, obwagazi bukubula, n'omwami n'abula obwagazi. Okitegeera olw'ensonga nti sigala awunya bubi nnyo nnyo. Kati buli womuwulira gwe omukyala jjukira oba tomunywa, obwagazi bujja kubula, ojja kuba tokyagala kukwateko, obeera owulira awunya bubi. Kati awo kye bayita nti obwagazi bugenze. Okitegeera mufe ku basajja bammwe, abasajja mubalabirire, mubabuulirire. Bwemubuulirira mpolampola nga si mukuyomba, mukuteesa nga muli mu laavu yennyini. Okitegeera kati n'olwekyo kyensabamu abakyala mufe ku basajja bammwe. Abasajja bazibu, abasajja tebalabika. Oba olina omusajja akufaako, omusajja mukwate bulungi. Ekyo kyonsubira mukitegeera, abasajja mubakwate bulungi. Nkimanyi bulungi, nze nkimanyi nti temufuna kye mwagala mu basajja abo, naddala mu kisenge babawa laavu entundu, babawako katini nnyo olw'ensonga nti banafu mibiri gyabwe. Naye ng'ekyo tekijja kugobesa musajjawo. Omusajja oyo mwagale mpolampola, omukolere ku ddagala lijja omuzzaamu amaanyi g'ekisajja mpolampola. Ekintu ekirala, abasajja bagula nnyo eddagala ly'amaanyi g'ekisajja, ne baligula ne banywa ebintu ebibazzaamu amaanyi. Ebyo ebintu bya bulabe nnyo nnyo. Ekisooka eddagala eryo lye batunda nti ly'amaanyi ga kisajja, simanyi biki babyogerawo ku leediyo, subira mu biwulira. Eddagala eryo bateekamu ekirungo, ekirungo ekyo kwegamba ekikubisa omutima ku sipiidi, n'ekirala kitambuza omusaayi ku sipiidi. Ky'oba olaba nti omusajja asobola oddinywa n'afuna amaanyi ku budde obwe, yenna ne yeereega n'awulira nga ayagala obudde obwo. Ekyo ekintu kiba kya bulabe nnyo nnyo nnyo. Omubiri abeera agumanyiiza ekintu ekifo ennyo ennyo. Ajja kutuuka ekiseera nga wanaaba tanywedde ku ddagala eryo tajja kuyimirira. Kijja kutuuka ekiseera omubiri gugube nga wanaaba tanywedde ku energy drink yonna, tagenda kuyimirira, ajja kuba nga ali wansi. Tajja kugenda mu kisaawe singa anaaba takweseza ku ddagala, olw'ensonga nti omubiri gutuuka ekiseera ne gumanyiira nga gwagala ekyo buli kaseera. Kino njagala nkibabuuliremu abasajja, ebintu ebimalamu amaanyi gammwe bintu byangu nnyo. Ebintu ebimalamu amaanyi gammwe tebyetaaga ddagala eryo lye mugula nti oddemu ofune amaanyi otereere. Kiba kizibu. Ky'oba olaba nti olinywa dakiika emu n'oddamu n'obeera nga woobadde. Okitegeera so nga ate omuntu singa obeera okweseza eddagala, obeera ojjanjabye ekyo ekiriwo, ekyo ekikusumbu, obeera olina okuba nti okijjanjabye, oteredde okumala ebbanga lyonna. Naye ebiseera ebisinga onywa eddagala, wayitawo bbanga ttono n'oddamu n'obeera mu mbeera nga gy'obaddemu. Okitegeera olw'ensonga nti kemika eyo gye bateeka mu ddagala eyo yeba ekusitula, ekuwa amaanyi. Buli webanga eggwa mu mubiri ng'oddamu nga ogwa, ng'amaanyi gabula. Okitegeera gwe omusajja. Kati n'olwekyo mugezeeko okumanya ebyo ebibaleetera obuzibu, ebyo ebinafuya emibiri gyammwe. Ebyo ekisooka nabagamba nnyo nti mulina okufuba okulaba nga mwekebeza endwadde. Endwadde ezo zinafuya emibiri gyammwe.
kati n'obeera ng'onywa ddagala ddala ate obulwadde obukumalamu amaanyi nabwo bulala. Olaba ensobi gye mukola eyo? Temwagala genda mu ddwaliro bakebera. Olina ofuba okola noga ne bakebera kabuutongo. Kabuutongo kintu kya bulabe nnyo, kinafuya emibiri gyammwe abasajja. Olw'ensonga nti obuwuka buli babunafuya ne babulya bwonna. N'obeerawo ng'oli lusajjasajja mu kisaawe tolwamu, naye ng'ekikuleetedde obuzibu kabuutongo. Ekintu ekirala sukaali, naye anafuya nnyo emibiri gy'abasajja. Ku nsonga eyo sukaali anafuya nnyo. Kyobola olaba nti mbaterayo nnyo eddagala lya sukaali. N'oba tolina sukaali, ebintu ebyo binywe si bibi. Okitegeera, kati ngenda bakolera mu maaso kaawo juice ng'ava mu nsujju. Juice oyo mulungi nnyo ku ggwe, alina sukaali. Okitegeera, ebintu ebisinga ebyo bisinga okuleeta obuzibu mu abasajja ne munafuwa emibiri gyammwe. Okitegeera, okulwala sukaali kinafuya emibiri n'oggwamu amaanyi g'ekisajja. Ekirala kabuutongo naye anafuya. Ekirala kandida, n'abasajja kandida abakwata. Sagala mubeerawo mulowooze nti akwata bakazi bokka. N'abasajja abakwata, ate wakwata ggwe akunafuya nnyo singa obeera tomujjanjabye. Ekyo nkikubuulya. Kati n'olwekyo mufube nnyo 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 okulaba nti abasajja mukola ki? Mwekebeza. Ate ekirala muve ku bintu ebyo ebitamiiza, temubinywa. Ekirala muve ku bintu ebiwoomerera. Oba osazeewo okunywa sukaali, teekamu akajiiko katono nnyo mu kikopo ekinene, teekamu akajiiko katini. Nywa kinuukirize ky'olina okunywa. Mwemanyize okunywa amazzi, kikulu nnyo. Va ku biwoomerera byesonyiwe, nywa nnyo amazzi. Okitegeera, ebintu ebyo by'okugula mu maduuka ebiwoomerera ebyo, juice biki ebyo, olina obyesalako. Juice bamukolere ewaka, omunywe ng'onywedde mugaso. Bakolere juice ewaka, omanye nti nywedde juice omutuufu. Okitegeera, juice w'ewaka aba mulungi nnyo, olw'ensonga nti abaamu ebyo by'ofunawo mu mubiri gwo. Kyekyo bwe kityo bwe kiri. Abaami kwegamba mwefeeko, muli bubi nnyo nnyo nnyo. Kakati ekintu ekirala, abakyala era mwe muli kyekimu. Abakyala nammwe embeera yammwe si nnungi. Ekisookera ddala, abaana abawala abakyala, ekintu ekyasinza obbasumbuwa ku nsi kuno, kubulwa bwagazi, kubulwa mazzi, bye bikyasinza obbasumbuwa. Bwagazi n'amazzi bye mubeerako, ebyo bisinga obbasumbuwa. Okitegeera, ne balyoka batandika okubaguza eddagala. Baguza eddagala n'oligula nawe kennyini n'oligula n'ogenda. Naye ne batakubuulira kiki ekikuleetera obuzibu okubulwa obwagazi oba okubulwa amazzi. Naddala ggwe omukyala agamba nti nze mu kusooka nali bulungi nnyo, naye kati ndaba sikyalina mazzi gange, sikyalina bwagazi, ate nga nali bulungi mu kusooka. Gwe nsinga okwogerako ggwe. Okitegeera, omanyi lwaki kiba bwe kityo? Okusookera ddala, obeera n'omusajja nga waakamufuna, mubeera ne laavu ey'amaanyi. Laavu eyo gye muba nayo ng'omwagala naye akwagala. Ky'oba olaba nti obeera n'obwagazi bungi, obeera n'amazzi nga mangi. Olw'ensonga mubeera mwakeefuna nga mwenna laavu weeri. Naye buli omugenda mulwawo ne muzaala omwana asooka wakubiri nga muli mwenna. Omusajja ono enjagala gy'abadde akwagala mu kusooka nga yakakufuna agikendeeza mu ngeri yonna gye sijja kukubuulira, naye nga gwe ky'olina okumanya, laavu eyo ekendeera. Natukesera n'aba nga takyakuwaana, takyaggulira bye yagguliranga, takyakusuusuutanga luli, takyakubiyita. Okitegeera, kati n'olwekyo bwe mugenda mu maaso eno obeera olina okubula obwagazi. Yagala ogane, amazzi galina okubula. Naye amazzi ago tegagenda kujja ng'onywedde bunywa eddagala eryo lye baguza. Kino nkikubulya, n'oba tonywedde eddagala eryo, obwagazi obusobola okukomawo bulungi nnyo. Just kyoweetaaga, oba weetaaga kubudaabuda, kukansolinga, kumanya ekyo lwaki ndi bwe nti, kiki ekinviriddeko okubeera bwe nti. Obuzi omwina mute temukinoonyereza, ng'onywa bunywa eddagala, naye kino ekireeta ekyo n'otakimanya, n'ogaana okijjanjaba. Okitegeera oba ekintu ekyo, ng'onywa bunywa eddagala n'ogaana okujjanjaba ekireeta ekyo, kitegeeza kiba kijja kudda. Kyobalaba nti mbagamba nnyo, mwabatera okumbuuza ku WhatsApp,
WhatsApp ngenda gibawa kuba ngenda kuddamu mbabuulire omukazi omukwata otya, omukazi omukwata wa, omukazi omukwata otya n'afuna obwagazi, kwega n'atuuka okutonya obutonya omukwata wa, olina mukwata otya, olina muyisa otya, mulina kubeera mutya. Ngenda kuba mbibabuuliramu abakyala nammwe abaami. Ngenda kuba nteekako WhatsApp yange ku vidiyo eno mube nga mugiraba, nja kuba mbabuulira. Abakyala kye mulina okumanya, eddagala eryo muba mulinywa naye eddagala si lye baligenda okukola ki, okuweeweeta. Ogenda kunywa eddagala omanye nti ndimaze oddinywa, kati ki ekiddako? Awo ewali obuzibu. Eddagala ndinywedde naye kiki ekiddako? Mwe babateekamu kino nga mulowooza nti woonywa eddagala nga byonna biwedde, omusajja nawe naba takutteeko, ogenda kufuna obwagazi oyiwe buyiyimazi. Ekyo bakibateekamu nnyo, okitegeera nti woonywa eddagala byonna nga biwedde, woonywa eddagala nga okitegeera naye nga n'otamanya nti eddagala olimaze oddinywa naye ki ekiddako? Ekiddako awo kye kibeera ekikulu. Okitegeera n'otanywa lino ddagala naye n'okola kino ekiddako kye kibeera ekikulu. Ekyo nkibabuulira. Enkwata y'omukazi gy'omukwatamu yemuleetera okufuna obwagazi, yemuleetera okufuna okuleeta kyonna ky'ayagala. Enkwata ky'ekintu ekikulu. Enkwata gy'omukwatamu yenkulu. Ekyo nkibabuulira. Mwe abambuuza ennyo nti nina obuzibu bw'obwagazi, sirina bwagazi. Obwagazi obeera obulina n'amazzi obeera ogalina mu mubiri gwo, naye obuzibu enkwata gye bakukwatamu yereeta obuzibu. Enneeyisa gye mweyisaamu, okugamba embeera gye mubeeramu esinga okuleeta obuzibu. Nga mumanyi nti omuntu omukyala obeera ng'omuyisa bubi, tomuwa byakulya, nga ebintu ebyo mbyogedde nnyo gye biri wansi. Omukyala tomuwa kyakulya, tomulabirira, balandiroodi abanja, kwega ebintu bingi bingi nnyo. Ebyo bikyasinza okunafuya abakyala abo naba nga tebalina bwagazi. Ebyo byokka. Singa omukyala oyo omubudaabuda n'omubuulirira, n'omwami we n'obatuuza bulungi, n'obabuulirira, n'obazza bulungi mu mbeera entuufu, omukyala oyo yagenda kufuna obwagazi bulungi nnyo. Ekyo nkibabuulira. Ekyo nkibabuulira. Eddagala munywa lya bwereere. Olina okumanya ekituufu ekinviirako lwaki mbula obwagazi ate nga nali mbulina. Ekintu ekyo singa munaakimanya temugenda kuddamu kukolona ssente zammwe. Ekyo nkibabuulira. Era ebiseera ebisinga ky'oba olaba bangi nnyo agamba ngenzeko wagundi, ntambuddeko wagundi, naye ndasigadde kyekimu, nywedde buli kimu kyekimu. Kakati ebintu ebyo by'olaba tugeze nga okula. Era mbabuulira nnyo okula oyo ky'oba olaba nti mbagamba nti mukole juyisi ono ewaka mumwenywerenga, mwekolere juyisi. Ebintu ebyo kati nga okula, green paper, ebyo kyukkambe ebyo bye bimu ebitonda amazzi mibiri gyammwe. Okitegeera bye byongera ku mazzi kwega ne bikuuma ne bitta obuwuka buli obumalamu obunafuya emibiri gyammwe ne mufuna obuwuka obutuufu obulina okubeera mu mibiri gyammwe. Buli wonywa ku okula oyo ng'omwekolera ewaka togenda kufuna bino bya pulesa nti mbannanga amazzi kwegamba olina akalungo k'ofuna ne kasigala mu mubiri gwo mpola mpola. Buli onywa ku cukkamba oyo olina akabiri k'ofuna ne kasigala mu mubiri gwo. Buli woolya ku mboga kwegamba ebintu ebyo ebyenjawulo ebyo doodo biki gye kikulu juyisi. Kwegamba obeera olina ky'ofuna gwe ky'otajja kulaba ku ddakiika eyo. Okitegeera ky'oba olaba nti Katonda yabitonda n'abiteekawo n'abiteekamu ako akaseera era ako kaba kalungi nnyo ng'omukyala kaba kakuyamba. Naye n'otalemwa kukola ki? Kugula buguzi liri ddagala. Kuba ye olya kuguza eddagala ekimu aba atunulidde kimu ssente. Okitegeera tagenda kunnyonnyola kwegamba kubudaabuda, kukansolinga, kubuulira ekikubuza amazzi, kiki ky'olina okukola, takigenda kikubuulira. Ye kasagamba nti ddagala bweti sasula, ogenda ddinywa kyawe nkubuuliza nti omaze oddinywa naye kiki ekiddako. Awo ekiddako kyekisinga obukulu. Okitegeera bwe kityo bwe kiri. Ekyo nkibabuulira mu abakyala. Kwega munsindikidde nnyo message nga muŋŋamba eddagala ly'obwagazi ki lye musinga okubuza era bamusiba ddamu olw'ensonga nti kwega ndabya ddala nga obuzibu bwe mulina bwe ate nga ndaba abantu bangi ku YouTube okwo basaayo ebintu ebyo bye bimu
neŋŋamba ate nga abasinga batunda eddagala ate mwana wattu abasinga balitunda balina amaduuka g'eddagala eryo neŋŋamba nti oba temubagendako bugenzi kiki kale nga ndaba bangi bafaayo okubuuza eddagala eryo kati n'olwekyo kye mulina okumanya gw'omukyala agamba nti sirina bwagazi amazzi gange gaabula nali bulungi ne simanyi kye naba nkugambye nti obuzibu buba bwammwe babiri gwe n'omwami wo enneeyisa gye mweyisamu byonna nga bwe mbikugambye bwe kityo bwe kiri okitegeera kati n'olwekyo kambawe WhatsApp namba yange gw'anaaba asobodde nja kuba nkubuulira omukazi omukwata otya omukazi omukwata wa olina kweyisa otya ng'olina mukyala wo olina kweyisa otya ng'olina omwami wo oba oyagala okufuna obwagazi ng'oyagala obwagazi bubeere nga tebukuggwako olina kweyisa otya njagezaako okubabuulira onaabuuze ku WhatsApp yange eri 0 7 7 87 34 01 eyo WhatsApp namba yange sindika message nesagala nnyo mukubeko temukuba just WhatsApp kyembadde nsaba kuba nina emirimu emirala gyenkola mbasobola kwogera bintu ebyo mbeera ku mulimu ddala emisana kyobalaba nti ebiso singa sibakwata olumu ne mbajjako oba line negifuula ofu kati n'olwekyo gwe sindika WhatsApp nze nja ziraba nja kuba nkuddamu bulungi nnyo naye nga mukimanye bingi byensobola okubabuulira naye katukomaawo kuba ebigambo bingi naye nga mulina okimanyamu abakyala obwagazi tebagula bugule ekyo nkibabuulira amazzi tebagula magule enneeyisa gye weeyisaamu yeyina okukola ki okuyamba okufuna ekyo ekyakugendako okitegeera enneeyisa engeri gye mweyisaamu n'omwami wo kyekyokka kyekikulu ojja kutereera bulungi nnyo oddewo nga tokweseza naddagala eddagala eryo ebintu ebyo byangu nnyo olina obbiri ewaka ekyo nkikubuulira kikubeere nti okimanyi nti buli kanaku nina okulyaku nina okunywaku okula oyo nina omuteekako mu nva kuba agenda mu nva bijanjaalo nnyama bikyabigendamu jasiro nga bw'ogula entula ku maduuka oba obutungulu ennyaanya ne okula w'olina okumugula naggamba mu nva ez'abantu 5 sala akatundu katini nnyo okasaliremu omwo mu nva nga zitokota oba abantu 10 sala amakkati ga okula omusaliremu kuba kyalina azitoya enva ne ziba nga enva zizitowa ate ne omukyala n'ofunamu ekyamakulu okitegeera bwe kityo bwe kiri gwe mufumbirenga mu nva bw'otyo obanga kusumbwa okumukola wano ka juice n'oba okamudde obutunda kasalako katini nnyo kateekemu talina buzibu kateekemu cukkamba teekamu green paper teekamu ebyo ebintu byonna teekamu kijja kuba kikuyamba gw'omukyala okukomyawo omubiri gwe okukomyawo obuwuka obulungi obuzimba omubiri okitegeera bwe kityo bwe kiri mwebale kubeera ku channel yaffe eyitibwa kyayiti gyegatteko nyiga kalwedde ako osobola ogyegattako bingi nja kuba mbaweereza mubeere bulungi mweraba.